era Allah waffe n'atusaasira nga biyinza tubuzaabuza amagezi gaffe ne tulaba nga ekisanyusa Allah kumbe nga kimunyiiza n'akola atya n'atusindikira ababaka batunnyonnyole buli kamu. Sooka olabe ababaka baafa kyewategeera kituufu ne baggwawo era tetusibireyo mubaka mulala agenda kujja. Kati tukole tutya? Tutebereze tukuŋŋaanye abasaze b'okusiddiiki tubabuuze be tuba tubuuza nti dhuhuri tusalira akanya oba ttaano oba tusaleko. Omusiraamu bw'amera ebirevu bane mulaba mutya abireke oba bikalakate nga Sseekagundi oba funeka amakansa bbirireko bireme kuleekaana nnyo. Kachansi akateeseza mu ddiini ya Allah tekaliiwo. Kamula ddiinu eno eddiini yajjula. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eddiini yaffe eno bagiyita Busiraamu. Eyo aya esangibwa mu Suratu Maida aya 3. Allah alyagera ku ddiini yaffe ebigambo ebyo yatugamba yajjula. Al-yawma akmaltu lakum si byakuteesa dhuhurira akanya zibe nnya mpaka kiyama. Baseka begindi batudde ne bakyusaamuuko kati basaala 3 nga bafa nga bonna bateeka Allah bateeka mu muliro. Kiki mukyusaamu? Omusiraamu tasala birevu ekyo kyaggwa. Ate olumbe si lwa mu Busiraamu. Sseekagundi yatugambye oyo si ye nabbi waffe totutawanya naawe tutubuzaabuza bwongo. Oyo si ye nabbi waffe. Nyina ekigambo kyenkoonyeeko kyetaagisa okwanukula. Mu ddalasa yaffe eno tuli ku kiye bannange? Tuli kukojjukanya ku nsonga egamba nti eky'omusiraamu okubeera ku Busiraamu origino kya bwateeka, si optional, wabula oteekwa buteekwa. Oba oli mugagga oba oli mwavu, oli muzungu oba oli muyindi, oli musiraamu na bidaa. Kiki ekiri awo? Gwe tuyagala jjana, buli musaaze nga ayagala ejjana wallahi, oba ayagala oba tayagala ateekwa kubeera ku Busiraamu origino obufaanagana nga obw'abasahaba. Njawulo ki wakati waffe ne bannabbidaa? Misingi. Nga misingi ki? Ng'omusingi guno gwe twakwanjulira gugamba gutya: al-Islam salam, Obusiraamu mirembe. Ebigambo byentandise nabyo mbadde mu kola introduction mu kwanjuluza omusingi guno. Twatandika dde ogwanjuluza nakati gwe tuliko. Gw'ofubanga nnyo n'olaba nga Obusiraamu bwo obutambuliza ku sisitimu eyo, Obusiraamu mirembe. Tekakutandanga n'obaako gw'odiringa naye nga toli ku sisitimu eyo, kabeere mukyalawo gwewawa amahare. Tomukose ebyakajanja asobola okulemesa ejjana. Nabasomerako ku hadithi nga yali kapa neremesa omukyala ejjana, ate kisoboka okuba nga yali asaala nga nesujida emeze nejjana yagaana. Lwaki? Kapa teyagiwa mirembe gyayo, teyagiwa mirembe gyayo. Kati bwebanga kapa yaleetera omukyala akabasa, bwebanga kapa bannange omubaka asomesa babagezi bayigawo ki? Olaba embwegoba wekiwempe kogwe ng'owedde bosala banemba nyina mputu yenkanawa ne baŋŋamba nti owekiwempe embwa emugobye katona emulume. Ate nze nyina ki? Ate nze nyina ddiba, daba emputtu nze ngenda kuyitawo daba. Olaba embwegoba wa kiwempe bwebanga kapa
yaleetera omukyala akabasa anti olina gagga gw'emirembe gimale ku hausi galowo gimale ku hausi boyiwo oba kale eddiini yo gimaleko emirembe ombaka agigobamu kakica gweteekamu kakica ebakutenda muze ndi musiraamu musomi w'amawuledi ndi musiraamu musazi wa birevu nze ndi musiraamu nsoma bayibuli ombaka byagoba byoleeta seba ali happy era anyumiza ne banne nze ndi musiraamu kati ndi muzikiri kalenge era tulina jjawulo enkya 3 days tugenda wali ku Siddiq ndi muzikiri kalenge oli musiraamu na bidaa eddiini yo gimalako emirembe alyawma akmaltu lakum diinakum bw'owulira nga kikusanyusa emirembe gikuwerekereko paka mu kabuli nkole ntya eddiini yo girekere emirembe gyayo tokijjanya eddiini yo bw'oŋŋamba nti okiwulidde nga gamba nti nkwegayiridde kiwulire ddala kubanga ababuzaabuza bangi kino kyenneewuunyisa abamu ate bamaseeka eddiini yo togimalangako mirembe girekere let it be free from mitawaanazi bakutenda okukomaga nokakana ku ddiini yo nogimalako emirembe eddiini yo oli musajja osalira waka omuzikiti guli wali mbula okuba gosula mu kikomera musimanyi oli mugagga nnyo emirembe gyako gikumazeeko emirembe nahagambako nakawulirako eri abagagga ng'emirembe kigimukola ali mirembe wakati ate eddiini ye gujja mutunulya olabe mukweyesa ate nga Allah yatugamba atya inna allaha mazima Allah la yuhibbu yatamwa Allah yatamwa bamusbilin almusbilin eddiini yo gimalako emirembe ani gwe ŋŋamba omusiraamu nga musajja nga yambalanga bakazi ate nga obusiraamu laba bwatuwa ekigero ky'engoye z'omusajja okweyesa kw'abakazi oli mu kweyesa weefaananyiriza abakazi nekitegeeza ki oli mu kolimire ombaka bye yatusomesa laana allahu Allah yakolimira arrajula omusajja yenna yalbasu libisata almar'a ayambala ng'abakazi ate mu hadisi endala yo netwaliramu n'abasazi b'ebirevu ombaka yatugamba atya laana Allah yakolimira almutashabbihina min arrijali binnisaai abasajja befaananyiza abakazi walmutashabbihati min annisaai birrijal n'abakyala befaananyiza abasajja toddayo kwebuuza kizibu kyoyina ŋŋamba mukweyesa wallahi newobeera sheikh nga wasomera gindi newobeera mufuti engoye zo teziri waggulu wa bukongovule ekizibu kyoyina eddiini yo gikijjanya togiwa mirembe bw'owulira nga weesunga osanga emirembe mu kabuliyo eddiini yo gyagala ennyo nkwegayiridde togiggulako lutalo gireke nga Allah bw'agyagala obusiraamu obwadde abokala buveeko dda ku busiraamu origino ng'erinnya siraamu nga feesi nsiraamu ng'engoye ensiraamu ddala ki ekikulemesa ku mulembe guno gwa bwino tekizitowa nga nze nkubuuza butya nga Allah akubuuza ki ekikulemesa musaaze munnange eddiini yo tegiwa mirembe wulira hadithi eno Imaamu al-Bukhari yagifulumya nabbi waffe yatugamba ta sallallahu alaihi wasallam yatugamba ati idha aslama al-abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha
nga tonnafa hadithi ekagikuvunuliremu olabe oba onoddayo okwewanira mu kuzikirira wewanira mu kuzikirira nze ndi munabida oli munabida ani yagakusomesa agantu ago tetulina nabbi waffe nyina ekigambo kye nayogeddeko saakiggusiza kakati negamba tulina kukola ki oluvannyuma lw'okutegeera nti bannabbi bonna baafa ne bagwawo omubaka yatuwa ekyokukola yatugamba nti al ulamau bamaseeka warathatul anbiya bebaseka ba bannabbi omusaaze waleero takubuzaabuzanga nti tamanyi bwina ayogera ku birevu bwina alikiriya baka yatugamba nti khaliful mushirikin mwawukane ku bapita bayokana balevulandi abashiriku mbawukaneko tukole tutya tiyagamba nkufiira tiyagamba kanzu yagamba nti afulluha ebirevu mbireke kati gobisala obefaananyiriza bani bayokana bapita balevulandi kyekiri awo eddiini yo gimalako emirembe eddiini yo gikigjanya mu bugenderevu kubanga risaaki yange endaga si mmese eyabiridde gwe wabisaze olukusaba lugyewo wafunyeyo nabbi omulala tubuulire nga tonnafa kubanga nabbi waffe yatugaana ffe tetusala birevu eddiini yaffe tetwagala gimalako mirembe omubaka yatugamba nti idha aslama al abidu omuddu n'amala asiramuka fahasuna islamu shakolabe nabbi waffe ekitibwa sallallahu alaihi wasallam yayogera ebikola bibiri byanjawulo tobigattanga byanjawulo era mu ddalasa ya leero ngenda bikulaga nga sinnabikulaga kansoke kulaga kirabo ombuli oba gwe tokyagala ombuulire oba gwe tokyagala Allah kyeyasuubiza okuwa abaddu abakola bino ebimeka sewulira nabbi waffe owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yukaffiru llahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha oyo bwatyo Allah agenda musonyiwa amazambi ge gonna kati mbuuza abasiraamu abatannafa bannabid'a n'abasiraamu abali ku busiraamu origino ekyo ekirabo temukyagala yukaffiru llahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha oyo kasitafa be pa nga Allah amusonyiwa amazambi ge gonna yagamba ani kakati waliwo Allah oba twabaki waliwo ebintu byetutijja nabyo naye nga inda Allahi ewa Allah bwe bibulamu kino amakulu gaabyo matinni. Suleiman, salamu alaikum. Alhamdulillah bana. Ndiku Siddiqi. Kamalo kusomesa inshallah. Msaba kunsonyo mbannange. Waliwo endagaano nkulu gye mbadde nayo wano nga nyina okutegeera kyendi. Aha, kakati olira. Idha aslama al-abidu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Ekirabo kyensoso kwanjulira baba manyi Oluwarabu nga basazi babirevu basiramu basazi babirevu siso yali banaddeyo bisala
amanyi olwarabu bategeddera ekyokukola nga tonnafa simenti oyinza okuddayo okusala ebirevu noddayo kuwanira mu kakikya nti zino ndi musiraamu omubbi ndi musiraamu mwabi wa nyimbe noddira olubuto lwo n'olumalako emirembe olubuto lwo n'oluteekamu emmere y'omulumbe koga buli kimu ogugwo gwakwe kijjanya jali omusaaza ebyenda byabye kijjanya ateekamu omwenge daba emputu naawe amazzi tegaliwo soda tomulaba toli mazzi toli juyisi gwolabye mwenge gwoteekamu gwolutonda omanye obukugu Allah byakozesa nga atonda ebyenda ebyo byoteekamu emmere y'amawuledi nokwata ennyama n'oluma n'ota ne kasupu ku mawuledi kijjanya buli kimu. Inna rabbaka labil mirsad, kabuli ejja kumira. Gwe tuuka mu kabuli nga toli mu namirembe wabula nga oli mu kijjanyi. Kulu uli Qur'an, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Emirembe gye twesunga okusanga mu kabuli tugipakasiza wano ku nsi fil ayyamil khaliya. Era ffe kyekitugaana okusala ebirevu, kyekitugaana okukweyesa, kyekyatugoba mu mawuledi, kyekitugaana okwabya ennyimbe. Ffe tuzimba kabuli zaffe, tusoma Qur'an, tetusoma Bayibuli, tetusoma katikisimu. Qur'an etumala. Wallahi n'obudde bwe tulina wallahi tebutumala kusoma Qur'an nga bwe twagala. Kati ate ng'oneetera Babulaniya obudde mbambujjawa. Kabuli zaffe zaasamye, tuli mu kukijjanya buli kimu. N'oddira amaaso go n'ogatunuza mu Bayibuli, oli mu kukijjanya maaso go. Tomanyi na kyengera kye bayita maaso, gw'okijjanya buli kimu. Nkole ntya? Al-Islam salam, obusiraamu mirembe. Bulijjo okijjanya toddayo, bakutenda emputtu. Uli hadithi gambye eri mu Bukhari fi Sahih al-Bukhari. Nabbi waffe yatugamba ta sallallahu alaihi wasallam, yatugamba ati idha aslama al-abdu, omuddu n'amala asiramuka. Ekyomukisa omulungi ekikirikkiriya kati nga ffe bwe twakola, ffe twasiramuka. Tetuli bakatuliki, nedda wallahi, tetuli balokole, tetuli ba seveniside, tetuli bakulusitaayo, tetuli bamajusi, tetuli balyambizi, ffe tuli basiraamu. Tukole tutya? Twongereko ekitendo kino. Ani yakitutuma? Omubaka wa Allah yatugamba atya? Fahasuna islamu, fahasuna islamu. Ngenda kikuvuunuliramu nga bwe neesaasira nawe bwe nkusaasira, kubanga kakikya mulaba. Ate ebyekisiraamu birikkiriya. Fahasuna islamu, n'omala obusiraamu bwo obulekera emirembe gyabwo. N'otuuka okufa ng'obusiraamu bwo bunyirira. Ku kirabo kino kwoli, kirabo ki? Yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Nsaba Allah atuteeke mu baddu abagenda okunyumirwa kabuli, si byakwesooka. Nkole ntya? Idha aslama al-abidu, omuddu n'amala asiramuka. Fahasuna islamuhu, obusiraamu bwe ne bulongooka. Yukaffiru Allahu anhu, Allah agenda kumusonyiwa. Kulla sayyi'a,
buli zambi kana zalafaha lyakulembeza okukola. Daba kabuli bwegenda okunyumira omuddu oyo. 10 min alfitra, 10 min alfitra قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. بمكيفيو وقص الأظفار بمكا ونتف الإبط بمكا وحلق العانة وانتقاص الماء بمكا يفيو وابولا يشيم أنا أشينز جيكيز basaze bannanga bebitiibwa omwejo tugukomye. Allah wakisa mu byengera Allah byatuwa e Uganda. Abamu balaba kyakuba tufuna enkuba etonnya ne guhanika. Bani Uganda ensi enyuma nze bisibye nalaba mu byengera Allah byatuwa e Uganda nga tekifunika. Bamaseeka tuyina bangi wallahi, ndaba mu byengera Allah byatuwa nze ekyo nkisoosowaza nga sinaba kutunula kubya nkuba gye tufuna. Abatambulako mu nsi ez'enjawulo batuwa amawulire agagamba nti obusiraamu bw'e Uganda buli ku mutindiro gw'amaanyi, buli ku levo y'amaanyi kompeya tunsi endala. Lwaki mpozi Allah yatuwa ekyengera? Tuyina bamaseeka bangi. Nekitegeeza ki? Kacyansi akafulugo okajjawa. Ani gwe mbuuza? Omusazi w'ebirevu, omusiraamu omuyiri. Kacyansi akavuluga wakajjawa nga bamaseeka tuyina bangi. Kisoboka okuba ono tannyonnyodde bulungi kubira ku seeka omulala. Ojja kulanga kakiki awona. Kacyansi akakweyesa mukajjawa. Bamaseeka tuyina bangi. Katuulya hadithi eno. Eno hadith njagadde nyerabike mu ddalasa ya leero. 10 min alfitra qassu sharibi bimeka ebyo? قص الشارب كمكا، إعفاء اللحية كمكا، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نتف الإبط بمكة، وحلق العانة، وانتقاص الماء بمكة. biweddeyo kati kankuvuunuliremu. Babamanyi Oluwarabu bategedde ekyokukola, olina obutamuvuunulira kuba na kino kisooka mu ddalasa yaffe nga mulimu amanyi Oluwarabu ate wana abalikodinga omulimu gwe bakola ogumanyi ndowooza. Kisoboka okubanga mu ddalasa eno gye tulimu nga mulimu n'Abasudaani bodda mu Luganda ng'omulese, ate bodda mu Luwarabu nga mulimu n'Abalibiya. Kuba wakyempulira oba kituufu nti Abalibiya baseeka b'e Libiya basala ebirevu, naye wulira bwino hadithi eri Muslim 10 min alfitra 10 min Abamisiri esomera Misiri ni musazi wa birevu. Kati wulira bwino ava mu kamwa ka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya mama wa Aisha ombaka tugamba nti 10 min alfitra قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك
واستنشاق الماء وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم وانتقاص الماء. حديث يغamba 10 lwaki tulabye 9 baseka bo bakitegedde dda. Rawi wa hadithi yagamba nti nasitu al-ashira soko labashe bayita amanatul ilmiya obutasatukira mu ddiini yatyo okuripotinga byate kakasa omusingi ogwo twagwogerako wano lumu ffe tutambulira ku bye twekakasa ogwo musingi munene yatarahu shakka wa yabni ala mastayqan ombaka yagutuwa kyotekakasa kireke tokolera kutebereza. yagamba nti wanasitu al-ashira illa an takuna al-madmada ekyekumi nkyerabidde niyo oba yagamba kunyimunguza mukamwa katikanga Saabaganda kyenkakasa n'abasoga nabo batutegeera n'abayindi n'abanubbi bamanyi Oluganda n'abakiga muwulirize ebintu 10 bya mu Busiraamu. Olwo nzivunudde ekigambo ekigamba nti ashuru min al-fitra. Omwayinza okwebuuza ekigambo Busiraamu nga sikirabye waawo. Nzivunudde ekigambo fitra kakati ekigambo nti fitra ekigambo nti fitra kifulumya amakulu agasooka geyo genkuwadde. kasitoli ya fitra kitegeeza amakulu agamu ku 3 kitegeeza amakulu 3 kale gonna ekisooka kyekyo Busiraamu. Lwaki anti mu hadithi emu ombaka yakikozesaako naye hadithi yagenda ngeraga nti yagategeeza Busiraamu. hadithi kyeyo nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu ala alfitra omwana yenna azalibwa kati ate byetegereza ayinza okuvuna nti azalibwa ku bubumbwa ne hadithi gyegenda mu maaso ekulaga nti ofunudde bubi. Lwaki ombaka atugamba nti fa abawahu bakadde be bano be bagenda ne baleeta omutawaana fayuhawidanihi ne bafuuka ensonga omwana n'agenda afuuka mu katuliki n'afuuka mu seveniside n'afuuka mulokole n'afuuka mulyambizi naye nga origini ye yazaalibwa. Buli mukaafu gw'olaba okijjukiranga nti yalikooko omusiraamu n'akaafu walabu. Wallahi tali mukaafu okujja nga yaliko omusiraamu. Yakola nsobi n'atoloka mu ddiini ye ne bw'aba paapa yaliko omusiraamu. Hadithi kanje kuddiremu kullu mawuludi buli mwana azaalibwa yuladu ala alfitra azaalibwa mu siraamu fa abawahu bakadde be fayuhawidanihi be bamufuula omuyahudi au yunassoranihi oba omunasara oba omukatuliki oba omuseveniside naye nga yazaalibwa mu siraamu. Era kyova olaba Allah yatamwanya abakafiiri mukyusa muti obutonde bw'omuntu bwe yatondebwako. Ekigambo fitra kifulumya amakulu kati nkuwaga 2. Fitra kitegeeza obutonde. Amakulu n'ebintu 10 bye tukutegeeza mu Luwarabu bya mu butonde. Kati simaye bwe nkireeta ntya oba teyakkirizibwa kwekwasa
ye nga musazi wa birevu ne tumusomera ku bwino n'agamba nalibadde embereka naye ffe tuli bayindi ng'alinga ategeeza nti aha nti abayindi tepapa na birevu bibakola bubi teweekwasa nti ffe tuli nze ni mu Libya tubeereri wa Gaddafi w'omugezi Gaddafi origini yange tuli ba Libya mpaka tugata ashir min alfitra bine 10 tebisasola mu hadisi endala yayogera 5 mwalabikiramu n'okutayirira mweri egamba nti 5 min alfitra mwalabikiramu ne alkhitan okutayirira osiramuse nga bagire nga bakuyonja lyotaga nti affe tuli balangira kati ofe nobo obukyafu ng'okkiriza nga bakunaaza tayiri kyangu nnyo okusinga omuliro jahannamu kuba bagalako kati Allah yagala kaliba kati ni bwe kati naye kati ate bw'okola emputtu nga bakuteeka mu jahannamu wenna tomanyi kubala kati 10 min alfitra gambe kitegeeza amakulu 3 agasooka kitegeeza obusiraamu ag'okubiri kitegeeza obubumbwa ag'okusatu genkuwa kitegeeza nti bine 10 byogenda okuwulira min shara'i jami'i al-anbiya min shara'i jami'i al-anbiya bannabbi bonna baabiyina baabikolerangako era baabisomesanga abantu baabwe teri nabbi atabisomesa min shara'i al-anbiya as-sabiqa min shara'i jami'i al-anbiya byebiruwa ekisooka qassu sharibi okendezanga ku masulubu ndeta kyakubiri ayirede ndete ekyokubiri omusomesa w'ensene yatugamba ifa'u lihiyati kuleka kirevu ekisooka kibadde ki masulubu gakola ki gakukendeeza ate ekyokubiri kirevu kyakola ki kyakuleka ndeta kyakumeka ekyokusatu mbaka yagamba ki yagamba asiwaaku omuswaki ate ekyokuna istinshaqul ma okufeesafeesa amazzi mu nnyindo ng'ofuna wuzu ibada emu bibiri mulimu okusika eki amazzi n'ogafulumya kati ogasika okozesanga ddyo gagenze nkole ntya sika omuyanga nti gannuma neyeerabira nti gye gakoma okkuluma nempeera lwaki anti mbaka yakiregira sallallahu alaihi wasallam ate tasomesa volongoto tasomesa bitayina mulamwa wama yantiqu anil hawa byeyogera nga si bibye in huwa illa wahyu yuha bubaka wavanga ila Allah kakati yatusomesa atya ku nsonga eyo yatugamba ati baligh fil istinshaq ulira nabbi wa sallallahu alaihi wasallam yatugamba tibaligh fil istinshaq bobo fesa amazzi mu nnyindo gasike gagendeko eri wala illa idha kunta saima okujjako nga wasiibye kiwedde ndowooza bane basiraamu banyumirwa bakolera ku bwino wuzu enyuma gwe ng'ogoberera bwino erimu ibaada eyo bagiyita batya istinshaqul ma ndeta kyakumeka ekyokutaano ki yatugamba qasul adhfari okusalanga enjala tewaliyo nga Allah azitonda
kakutande ozimaleko emirembe gwe zimaleko emirembe Allah yagala ozikola otya ozisale kogwe kuba kiri mu bakyala eyo kyenategeerako sekadadi nsomesa bambi nja kubirako inshallah kinategeerako nti batunda n'enjala aye nazirabako bwe nti si byakunyemeza ngaye bizinesi oli atunda njala aziguza baki bakyala ndo kyagenda okola teziwera bulungi nga wayagala nayongera nako mbwanyiridde kati oyinza n'omusanga zonna azisala okujjako kano ne kalumba kati wulira bwino waqassil adhfari ekyomu busiraamu kyakusala njala so si kya kuleka njala ndeta kyakumeka ekyomukaaga wulira wanatfil ibiti nabbi waffe ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno yayogera ku bika by'enviiri totetenkanyizangamu bwino wabya yakala yaggwa wanatfil ibiti nga sina kivunula kasooke nkulaga kino ekyo munaana yagamba atya ekyomunaana ekyomusanvu yagamba nti wahalqul aana ekyomunaana natful ibiti kyamukaaga kyamusanvu wahalqul aana ekyomunaana akati halqul aana nsaba Allah akkiriza okitegeere nga si kyatudde kubanga mu Luganda tosobola kyogera mu bantu kakati naddala miziki kale biidhinillah nsaba Allah akkirize kuba ngenda kyogera lwaki biri mu ddiini yaffe kati mbitwale mu kereziya eddiini yaffe yajjula kati omusiraamu abeerawo nga tamanyi mateeka gakwata ku aana okivunula otya gwe bwe nabuuza ku bamanyi oluzungu baŋŋamba kitegeeza cubic air kati kankuwe mu Luganda eby'omu mpale eby'omu mpale nkole ntya omusomesa w'ensi eno yatugamba wa halqul aana ebyo byakkalakata omuzungu kyayita to shave ate mu Luganda kalakata wabenga wano tokyankalanya n'obimalako emirembe n'otwalayo makansi kuba volongote engeri gyayitiridde guyinza okujja nga mulembe ng'eyo batwalayo makansi tomalaako anti togawulirizanga ago totwalangayo makansi otwalangayo girita and shave it paka babenga eddiini yaffe yajjula wulira wanatfil ibiti ate eby'omu nkwawa byakongola soka olabe amasulubu gakendeeza that is makansi tukwataganye ate ekirevu kyakuleka makansi ejawaawo no makansi no girita ku kirevu no kongola bati leave it kireke kati wulira nsaba Allah akkirize ntubanga nobwino tumufunye qasso sharibi amasulubu gakendeeza
ifa'u lihya ekirevu kyakuleka ate olira natful ibiti ebyomunkwawa byakongola halqul anna ebyomumpale byakalakata daba omugaso gw'abannabbi kati wali bitegedde otya nze naye saali bitegedde nayirowooza nti biri engeri gye batabiraba nali badde mbireka ne bikola ekibira eyo nenzikakana ku bino feesi nabange eyamba madamu nendaba mbunyiridde olwo ne bannange omubaka yasomesa sallallahu alaihi wasallama era nze nsaasira bannabbidaa ate bumene tebeeraliikirira bo usanga musazi wabirivu nogamba wafunyeyo nabbi omulala waffe yatusomesa yatugambe bw'oba oyagala kukalakata kati ate sooka olabe kakyasi konna Allah yakatuwa bw'oba oyagala kukalakata kirira eri ate oyagala okukendeeza ate oyagala nnyo kongola oyagala kongola okongola ku muntu kulina we kukolera wa okalakata kulina we kukolera wa mu mpale okendeeza kulina we kukolera wa masulubu ate ekirevu nokalakata nokongola nokendeeza bati kuleka eddiini yaffe yajjula sekagundi ngaabisala oyo si ye nabbi waffe tetutawanya naawe weatumala ku mirembe tutuke mu kabuli nga teri mirembe otijja ne basimade sekadashi sekagundi musazi wa birevu gwe tijja bibyo ffe tuleke ffe tulina nabbi waffe yatusomesa yamala mu hadithi wali besikonyeeko kakati ghasul barajim kitegeeza bino ebyo byolaba kati bw'otunuulya engalo ze bw'oti nga bwe nzikoze bwe nti olaba ki gamba mulimu obuki bwogera obulabye naawe kale bwe nkola bwe nti tewali njawulo newokola bw'oti kati kyekyo bw'olaba bw'oti mbuulira naawe mbuulira n'empatanya zikola naye kati kale simanyi naye kitegedde tola obugundi buno obuvuunyavuunya kale kati obanga ofuna wuzo zikola bwoti nonaaza nnyo obuvuunyavuunya buno obuvuunyavuunya kati kye bayita barakimu wasigadde nkyo kyetunakonako bakiyita intiqasul ma kitegeeza istinjau okusitanja kale ng'otuse mu toyire ekyeri omala ekyetaago omaliriza weeyonje bulungi ekyo kyokola kye bayita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallah